Batunyaga ekibanda kya kitaffe n'okukyokya bakyokya twagabana ne jjajjaffe n'ava. Abakooba jangu odduukirire omulanga gw'abazzukulu bo gwe tukaaba tukuyita ojja otudduukirire otwasamize akamwa tuwulire by'ogamba. Naye wano waffe era Samusoni Ssentamu Ebbanda wazaalibwa ku kkanisa. Ekyo ekibanja kye tuliko kye mulaba kajjajjaffe Samusoni Ssentamu Ebbanda. Affe yatukulira ffenna abaana wano bamuzaalira wano ffenna we tukaddiridde. Bwe yajja wano yagamba wano atumanyi. Bwe yagenda ku poliisi n'agamba mbamanyi. Kati bwe mwamala okumuwa ssente n'atwegaana mbu tatumanyi nga mumuwadde ssente n'alyoka abateerako emikono n'ebyapa. Twalina ebitundu byaffe bisatu, ebibiri n'abitwala Bukolokolo ne tumwegayirira tulekere kino nakkiriza. Kwe kuli n'amalalo g'abanna bwe tubaziika wano. Kati mutuyiikiriza muleetedde olosa tulage we yabaguza. Ina ennaku tukuba enduulu abantu bajja ne batusendera ettaka lyaffe ate era kati bakomyewo. Bwe twamugambyeko omusajja atugambye tumala biseera Abakooba ali naye era yamuwako ne poloti kuno. Tukuba enduulu twagala kututaasa. Omukadde yatutundira ettaka lino twagala naye aveeyo ajja tutaase. Tuli mu bulumi bw'amaanyi. RDC tatufuddeeko. DPC atugoba yawa ne bana abasenda obukuumi wa Kiso district. Twagendayo n'atugoba na RDC tatutaasizza. Tusaba buyambi batutaase. Ettaka lyaffe lyonna balisenze balimazeewo. Luli batusendera emmere yaffe. Ate era nakakati baabano bakomyewo basenze bagamba n'Abakooba ye yabasindise ne DPC yabawadde n'obukuumi. RDC yatwegaanye tumukaabira buli lunaku aganye okujja ku ground. Ate kati mu kooti baali batuyise era yona agamba wa DPC ye yamuwadde obuyinza okusenda wano wa Wakiso district ono Augustine Kateeba ne Kasamba bagamba RDC ne DPC be babawadde DPC yabawadde obukuumi nakati wuuyo abayita mbu bajje batukwata. Twagaana nnyini ttaka aveeyo atulage we baagaba ne bamaama mu bwenkanya kuba yatwala ebibanja by'abakadde byali bisatu n'atwala ebibanja bibiri n'agamba ekibanja kyatakikutteeko kyaba mukadde kisasulire biri naye ate kale kyetwesanze kubanga yayima eyo n'akitunda aveeyo ajja alage omugabo gwa maama gwe baafuna bwe yatwalira ebibanja byabwe biri ebibiri. Twagala bwenkanya maama n'Abakooba batugambye kuno olinako omugabo ko kye baasenze vaayo olongoose erinnya lyo tuyambe ffe tetulina ekibanja kya maama bakitwala okuba tebalina ssente naye vaayo tuwulidde bangi be muyamba batalina basirizi. Tukwegayidde maama n'Abakooba jangu naffe otuyambe. Minisita Mayanja jangu otuyambe bamaama bange batwala ekibanja kyabwe okuba tebalina ssente bakazi baanafu baavu tebalina abalwanira naye tukwegayidde nnyo maama n'Abakooba jangu olongoose n'erinnya lyo ku kitundu kubanga bakugambye gwe muli mu kukireiminga ani gwe mwagala ali mu babonyabonya. Augustine yatubonyabonya kati ffe tetumanya ani yamuguza oba naava ajja amulaga we Augustine Kateeba. Kakooza Yosiya William chairman abadde chairman okumala emyaka 17 mu kitundu kino eky'Ebbanda. Naye kye namanya ku ttaka lino eritubonyabonya kati nava yajja ng'agamba abantu bano bagabane bamuwe ekibanja kiri kye basibye ekisaawe abawebwa n'ekyapa ne tukkirizaganya naye nga lyo ettaka ly'abano taata waabwe Samusoni Ssentamu. Twagende wala DC tetwamusanga yali taliyo n'atulekera Giso ne Diso n'ava n'ajja naye nti yeetaguzanga Kateeba ttaka naye katwetwebulizo batamuguzanga ttaka ye yajja atya. Erinnya Birungi Mathias Ssemuju fasi ya pasoni w'eggombolola gye tulimu eno y'Emmende. Sookera ddala nsooka okwennyamira mu mutima kubanga abakadde bano ebiseera n'ekimbeeza wano nenjogera ebiseera ebisinga kuba wano mmanyiiwo essomero lino liri ekyengulu we nazanyiranga era we naliiranga ffene ow'omugenzi Ssentamu. Abakadde bano balina right eclaiminga singa baba tebaafuna bwenkanya era ensonga lwaki bali wano.
so ensonga zagenda mu ofisi ya RDC tezaali solved era tewali conclusion yatuukibwako. Nze kinnuma kiri kimu RDC tavaayo kubeera mwambulukufu ku ki ekigenda mu maaso. Ffe ng'abakulembeze banne abali mu layini yemu naye yandibadde atugamba nti kino kye kyatuukibwako. Ffe ne tudda bwe kiba kyetaagisa ne tukinnyonnyola abantu naye ffe tatulina kye yatubuulidde. Waliwo gaapu nnene kati gaapu eyo buli bwebeerawo byebino ebintu ebijja naye singa bino tuba tunyonyoddwa nti kino kye kigenda mu maaso osobola okutegeera kino kye twandibadde tukola. Abantu okugombola y'emmende mu kyalo kino ababeera ku kyalo kiri wansi Kabowa bajja kugombola nga beemulugunya olw'ensonga nti ekkubo liri eryazibiddwa limaze kuno emyaka egisoba mu 6. Nze ndi wa myaka 33 naye nagenda okutandika okutegeera ng'ekkubo liri weeriri. Kati ekkubo lyazibiddwa abantu abagenda wansi eri banaatuukayo batya. Ebyo nabyo twagala tubitegeere. Twagala tulage provision y'ekkubo gy'ataddewo egenda okutuusa abantu bali. Twagala disave atulambulule kuba bano abantu babamaliza bajja waffe. Batuvunaano linaakuba essimu n'akwata n'ebifaananyi n'aweereza poliisi nti bajje batukwate. Ne batuvunaano olw'ensonga nti ffe tuli bakulembeze. Abantu babamaliza okufuna obuzibu bwabwe tebalina kujja gye tuli. Tebalina kugenda mu ssabo. Tebalina kugenda ku ndago. Tebalina lagawa. Balina kujja waffe abakulembeze batubuze ki ekiddako. Naffe kiddako era tetukiraba. Tulina kibuza amakulembeze abo gye twateeka ensonga ng'ewa RDC. Nagende wa RDC mu ofisi nga taliimu ne basindika wa DPC. DPC ne twogera naye era ne tumuwa information ku ki ekigenda wano. Tulabe nti abantu bano bataasibwa. Naye tulabye ate wali kyakola ki tewali kyavaayo. So tugenda ku poliisi okwekubira enduulu. Kyemanyi nti bayingiza keesi. Naye nsaba okutegeeza nti teri keesi yonna ku bantu bano abakadde bano eriyingidde mu kooti kutwala ekifo kyabwe mu bukumpanya. Lwaki tayingira mu kooti ne tuvaayo nga waliwo ekisaliddwawo? Baba RDC yasazeewo ne tugenda n'ekyo ne tukitegeera. Niffe abakulembeze tuli mu bbanga abula bba abasende abazze basenze bakonya ennyumba z'abatuuze bannaffe ziri wansi. Newankubadde bba bayinza okuba tebaatugambye mbu bazikonye. Niffe ng'abakulembeze abalaba gye bava tubeera mu bulumi. Baba tulabanga tuli wano baba balowooza kuba nawulira nga bagamba nti baba wa poloti. Nze obukulembeze bwange sajja kulanya poloti nakulembera emyaka ebisanja 2 nagenda okutandika okubeera mukulembeze nga n'emyaka 24 abantu abakulu be bakola ki be bannonda. So nsaba RDC oveeyo njagala minisita oveeyo njagala kooti ebeereko kyesalawo poliisi y'ewakisa eveeyo ebeereko kyetangaaza bigenda mu maaso wano tuveewo n'ensalawo entuufu. Abantu bano tubagamba abakadde nti mulinawo ttaka. Abakadde tubagambye tetulina ttaka. Tutuuseewo twagenda ewa RDC n'atugamba tewabaawo ekiddamu okukolebwa ku kibanja kino. Ate kaakati baakisenze ne batuuka n'okusenderamu amayumba ne kuba limazeewo emyaka emingi naye ne baliziba. N'ennyumba yaffe baagyokya tetumanyi ani yagyokya. Twagala maama n'abakoba baatugambye nawe ekintu kino mwoli mwera baakuwaddeko poloti. Twagala oveeyo tutangaaze tukumanyi ng'omudduukirize w'abantu. Vaayo tuyambe maama n'abakoba ne minisita Mayanja mujje mutulwanirire kubanga kye twatuuseeko tetukitegeera. Baagambye nawe kenyini onako poloti. Ffe tukumanyi ng'omulwanyizi wa muntu asembayo maama naawe katukwegaliridde twagala bwenkanya. Poliisi y'ewakiso eridde enguzi. Poliisi y'ewakiso eridde enguzi. Twagala tuveeyo n'abakobo tulwanirire. DPC yawadde oda alabika okujja okusenda wano.